Mubaka obwasooka yali yeye ayimiriza alagire ntwagenda kubawo okuyimirira enkwatagana y'eggwanga erya Uganda na America naddala embassy oba ntegeera embassy ya Uganda n'eggwanga erya America wabula n'agattako nti n'operation ezaali mu Somalia zaali zijja kukola ki zigenda kukomaawo wabula mu apology yategeeza nti nno waliwo abaali misinforminze era avyo natugamba nti I want to apologize to our great friends the United States for my earlier tweets that I have now deleted. I was being fed with wrong information. I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperations as usual. So, netulowooza nti ensonga ya kisajja kikulu era okuggwekoze eki ewedde. Kakati mu America waliwo Senate for Foreign Relations committee era nga ye chairman waayo amanyiddwa nga Jim Risch omukulu oyo. Kakati Jim Risch oyo agenda abali ku X alaba post yali ekoleddwa omukutu gwa Daily Monitor retweetinga Daily Monitor yali postinze apology ezaali zikoleddwa CDF. Kakati omukulu ono akwata tweet eyo agiretweetinga nga commentinga ku apology eyali ekoleddwa CDF. Ategedde bulungi era nga avayo nga agamba commander at Kainerugaba has crossed a red line. Abuluganda bagambye atya alinye abasazi asusuwe ekikuwaakoma n'agenda n'agamba and now the US must reevaluate its security partnership, which includes sanctions and military cooperations with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue hollow apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at stake. Tibamanyira kubetondera ayagala apology fanane omukulu ono liisi ngakambuwadde nnyo omuntu abanga ayogedde nti bamufeedinze information enfu neyetonda kiki lwaki aba amaanyi atuteekako maki mangi kakati okuva olwo CDF yabadde yakola ki yasirika era navaamu kiki kigambo kakati waliwo wobeeraawo n'ogamba ndoza luno bosi yalwesonyiye ffe katulukole ki katulwambale kakati akola ng'omwogezi w'amagye kano Chris Magezi yavuddeyo era ku mutimbagano gwe gumu ku response ya Riishi naye n'amuddamu namugamba nti mugenda tukangakanga bannange ekiwandiiko ekyo nga bw'okirengera obuwanvu bwakyo Kulisi yavuddeyo n'agamba nti Uganda is a sovereign and independent country. The people of Uganda expressing themselves in a free and fair democratic elections recently re-elected President Yoweri Kaguta Museveni and other leaders to lead them for the next 5 years. Alikulisha amutegeeza ensonga gwe. It was an overwhelming mandate in which the president obtained 72% electoral backing. The UPDF pays allegiance to the President of the Republic of Uganda and the sovereign decision made by the people. Therefore, threats intimidation by a foreign power in our country's internal affair is an outdated colonial tactic that will be vigorously resisted, especially coming from a Kolodi senator katino for visa with futandisa okukaaba n'agattako n'agamba Uganda and the US have a strong history of cooperation across many fields including in defense and security, health and education and so on. The beneficial relationship between our countries will not change because of a one word and lose canon senator. Tudanywa ku mazzi kulisi ju nga togenda kwembase ku makyagaleero kulisi ju ebuzengako naffe watulyokke nebyo mukwandika kubanga ffe mutundayo kulisi ju nga tokeera kwembase kulisi ju so embeera bweto bweri ayinza kyusa kulisi yagambye bosi oba gwe bakulemye okuddamu bampe mbekwatiremu naleta enku naseesa
katono abagambe awandike ekigambo dear mother mu Luganda. So embeera bweto kati bweri CDF yavayo nakkakkanya embeera Chris agukumyemu Uganda neggwanga eri America ng'abakungu ab'enjawulo bavaayo okugugulana nga bakugulanira ku mutimbagano kiggwerawa efe naddala nga gw'obadde oyagala kutambula muko twagala okutegeeza America we are very innocent. We know nothing. When we come to your embassies, please do us a favor. Okay, we want our country, but also need the adventure. We come around. We come back. Okay? So please allow. Don't take it personal. Just in case one of us comes at the embassy, atwagala visa.